Enkayana ku ttaka buli lukya zeeyongera naddala wakati wa bannannyini ttaka abagagga wamu n'abantu ba bulijjo. Ebiseera ebisinga abantu batuse n'okusendebwa ku ttaka nga tebaweereddwa kiseera kimala kunoonya we badda wadde ng'oluusi bagobwa ku ttaka mu bumenyi bw'amateeka. Kino kiwaliriza abakulu mu minisitule y'ensonga z'ettaka okutegeka olukuŋŋaana olugendereddwamu okulaba ng'abo abeeyita abagagga era abasigansimbi bakendeeza omuze gw'okumala gagoba abantu ku ttaka nga beerimbise mu kuzimba amakolero. To continue with our social safeguards to ensure inclusiveness of CSOs, development partners, and even the landowners and users to continue as is critical if we are to look into the future of our country. Minisita w'ensonga z'ettaka Judith Nabakooba ategeezezza nti entalo z'ettaka ebiseera ebisinga zivudde ku bagagga abasendasenda bannannyini ttaka okubaguza nga tebasoose kutuukirira basenze abalinako endagaano n'ebyapa. We have discussed how we can achieve successful reforms in light of the SDGs, the success and failures of partnerships, the need for coordination mechanisms to be established by governments, and the role played by civil society organizations. Ssaabaminisita wa Uganda Nabbanja wano wasinzidde n'alangirira nga bw'agenda okwongera okussa essira ku basigansimbi abalowooza nti bwe basenda abantu ne bazimba amakolero gavumenti tesobola kubakwatako. I receive reports as Prime Minister of this country on daily basis relating to forced evictions, land conflicts, administrative boundary disputes, among others. These reports require responses which may sometimes call for involvement of multi-stakeholders interventions. Nabbanja agattako nti ebiseera ebisinga abantu basendwa ku ttaka lwa butamanya. Nategeeza nti gavumenti yakwongera okubangula abantu ku nsonga z'ettaka. Reducing corruption in the land sector because it hurts the poor and the vulnerable most. Abakulu okuva mu bibiina by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'abantu n'okulondola enkulaakulana y'abantu bagamba nti obwavu kye kimu ku ebyo ebiviiriddeko entalo ku ttaka. Twagala ono omuntu owansi tumuyambye tutya abeere nga tasobola kugobebwa ku ttaka, abeere nga ettaka lye liba terisobola mubbibwako, abeere nti waba afunye enkayana ku ttaka aba amanyi wawo genda bagisolvinge oba aba amanyi ali asobola okujja okunnyamba okulanga obuzibu buno mbugonjola. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze. Abasawo bakugu